You tell your wife to come and you sit. You come. Because one has to tell us, is this the bed where you played sex from? Yes or no? Is this the bed where you played sex from? Yes. I am sorry. Is this the bed where you played sex from? Yes. Twice. Yes, I'm sorry. Okay. Please forgive us. You can punish me, but just know even if you punish me, I'll regret what I did. You don't deserve that. Regret I don't want. Ebyembi bisekerwa ne Wuno Omukozi wa NBS TV Bambi Akiguddeko ono akwatiddwa n'aswazibwa bwasangiddwa mu hoteri emu ng'ali n'omukyala atali wuwe oba omukyala munnange gwe yabadde agenza okunyumya naye omukwano bakaboozi munnange si mukyala we ekitegeeza nti aliko nnyini we. Ono waasangiddwa Bambi agezezaako okwetonda wabula ng'omusajja teyeetaaga kumanya nga olabaawo omukwano n'obuliri bwebwo kwe babaddeko oba ani yamupiddeko nti munnange omwagalwa we oba mukyala we bamututte mu hotero ati munnange naye n'asalawo okujja okubasalako. You see the bed sheets. Madam, come. Bro, you see, we are doing what the Lord tells us to do. Sorry. You come and sit here, I will forgive you. Sit here with her. You tell your wife to come and you sit. You come. Because one has to tell us, is this the bed where you played sex from? Yes or no? Is this the bed where you played sex from? Yes. I am sorry. Is this the bed where you played sex from? Yes. Twice. Yes, I'm sorry. Okay. Please forgive us. You can punish me, but just know even if you punish me, I'll regret what I did. You don't deserve that. Regret I don't want. We have music. Nga tukyali ku nsonga y'emu ye omuyimbi Moischira avuddeyo n'avumirira ekikolwa ky'okuba nti nno omukozi ono wa NBS TV yakwatiddwa akatambike ate era ne kabeera nga katambuzibwa ku mutimbagano. Okusinziira ku muyimbi ono Moischira avuddeyo ne yeebuuza ebibuuzo asoose kugamba nti ekisooka ono bamwembarasinze wadde nga kigambibwa nti nno yabadde n'omukyala Omufumbo naye ekintu ky'okumukwata ku kamera babeera bamwembarasinze. Era n'avuddeyo n'abuuza ekibuuzo nti abaze okuba nti nno bamunoonya babadde n'ekipapula ekibakkiriza okuba nti nno bagenda mu maaso n'okubeera nti nno bamunoonya search warrant bw'atyo bwabuuziza. Ate era n'avaayo n'agamba nti bano baweereddwa olukisa olw'okuba nti nno ono bamukwata oba bakwata akatambike. Awo nno Moischira wagambidde nti bano bali ready naddala hotel okuba nti nno information eno yafulumye bali ready okubeera nti nno basasula damages zino ze batadde ku mukozi wa TV. You see the bed sheets. Madam, come. Bro, you see, we are doing what the Lord tells us to do. Sorry. You come and sit here, I will forgive you. Sit here with her. You tell your wife to come and you sit. You come. Because one has to tell us, is this the bed where you played sex from? Yes or no? Is this the bed where you played sex from? Yes. I am sorry. Is this the bed where you played sex from? Yes. Twice. Yes, I'm sorry. Okay. Please forgive us. You can punish me, but just know even if you punish me, I'll regret what I did. You don't deserve that. Regret I don't want. We have music. Omuduumizi w'eggye lya UPDF Gen. Muhoozi yeegaanye omuwandiisi w'ebitabo ayitibwa Kakwenza. Okusinziira ku Kakwenza yavaayo n'ategeeza nga Gen. Muhoozi kw'ossa ne Pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda Yoweri Kaguta Museveni we baali emabega w'okuba nti nno atulugunyizibwa. Bw'atyo nno bwe yavaayo n'ategeeza kaakati Gen. Muhoozi ng'ayita ku Twitter handle ye avuddeyo n'ategeeza nga omulenzi ono amuyise na young boy avuddeyo n'ategeeza nga omulenzi ono bw'atamumanyi agamba nno Kakwenza nti omulenzi ono tamumanyi agamba nti nno yakubibwa. Era ono avuddeyo n'ategeeza nga bw'atamusisinkananga nako era okutandika okumulaba yamulabira ku mawulire. Avuddeyo era n'ayongerako n'agamba nti tayogerangako naye
era tayeetaaga kuba nti nno ayogera naye oba teyeegomba kuba nti nno ayogera ne kakwenza. Bwe bityo nno mukwano webiri. Wabula mu mawulire amalala era nga tukyali ku nsonga eyo y'emu, omuwandiisi w'ebitabo ono amanyiddwa nga Kakwenza munange wetwogerera nga yafulumya eggwanga lyattu Uganda oba adduse mu ggwanga lyattu Uganda. Jjukira nti ono gwe twogerako bambi gye buvuddeko awo yasibibwa era n'atulugunyizibwa mu kavidiyo ako koli mu kulaba awo yali alaga President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi ng'amulaga ebimu ku biwundu bambi ebyamutuusibwako ng'ali mukomera. Naye nga amawulire oba oliawo amalungi eri famire ye wadde nga tegayinza kubeera malungi nnyo olw'ensonga nti no bambi aba ayawukanye ku famire ye. Tutegeddeko nti bambi afulumye eggwanga lyattu Uganda wabula ng'ensi gyagenzeemu tennaba kuba nti nno emanyikwa. Mu mawulire amalala abazanyi b'emizannyo aba Aromatic Films munange bakiguddeko bambi oluvannyuma lw'okuba nti nno ebimu ku bye bakozesa munange byabbiddwa ababbi era ng'okusinziira ku Lubowa ono nno nga yabakulira munange oluggi lwasangiddwa nga luggule era ng'ebintu ebisinga bibbiddwa. Mu bimu ku byabbiddwa mwe mwabadde laptops ze bakozesa ate era mwe mwabadde hard disk kwossa munange ne content gwe babadde bakamaliriza okuba nti nno bakwata. Amawulire ago si malungi naye nga bwe bityo bwe biri. Wabale kuba nti nno obadde mulabi mulungi, wabale kwekumira ku News Park channel, tewerabira kuba nti nno subscribinga, tewerabira kuba nti nno leka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tubusoma ate eri ggwe ate naba kuba nti nno subscribinga mukwano kikkole kubanga tukuwa amawulire agakakasiddwa, amawulire ge weetaaga n'otegeera ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda.